nze nabagamba we munsaba ekintu nenemerero kibawa you just know kinnemeredde mbeera sikifunye naye era okulemererwa at least nemererwa naye nga ngezezzaako era bwe ntyo we twa celebrating anniversary ya Pastor Buyungo ne Mami Josephine Buyungo kano ka clip kali mwebyo juka twali twejjukanya bye bayiseemu mu myaka 10 wano neno graduation ya Isaac we twagitekeramu ne mujinsaba full clip ne mugamba mwagala mbeere mbawo obujulizi obwo bwonna mbuleese olunaku olwaleero mbuleese bulungi nnyo nnyini ddala bwonna Isaac nga graduatinga speech ya mami ngireese like full clip yonna naye waneeno wennyini waliwo n'omwana ono omuto bamuyita batya that little one yali afunye 8 aggregates mu P7 kama akola ebirungi mukama akola ebyamagero oyo mwana gwe mulabyawo omuto yali afunye 8 aggregates ate nga Isaac yebamutikidde ani atayagala kutikira mwana ani atawulira bulungi ng'omwana wa graduatings zinabagamba you feel proud as a parent nogamba yes I've made it in life okuweerera omwana okumanyi muzikirize mbalage ka clip kano konna wabula waliwo omuntu akometinga ebintu byesitegeera whenever I post a video of Mami Josephine ojayo no commenting ebintu sijja biyita bya kisiru naye kyusamu sagala negativity waniino ku bantu ba Katonda munange I don't want negativity naye whenever I do a video of this woman nga otekako ebibi kyusamu mukwano kyusamu sagala kugamba nti ate gundi account yaffe ekola kye promoting a hate so we can do better than that kambalekere video eno mubeere nga muginyumira. Hallelujah. Hallelujah. Mukama mulungi. Kituufu agenda tusanyusa. Nebaza Mukama. Nebaza Mukama ekyamazima amazina nze nabadde nagategese dda ne b'obabuuza nasanyuse ndi musanyufu ku lw'emyaka 10 egyo FOGIM ndi musanyufu kubanga omutabani waffe Isaac agraduatinze bagenza omulanga wali ffe twasukuse ku makya nnyo nga tulina okgenda okukuba akaluulu era olutuuse wali ne tukuba akaluulu naye mu byonna ekyamazima tuli basanyufu. Katonda abadde mwesigwa, Katonda abadde mulungi, Katonda abadde w'amaanyi eri omulimu gwe guno. Obutatwala budde nina ebyokwogera bingi kubanga nsanyusizza. Asanyusizza omwami ate nga ye musumba ate bwe tulaba abatabani n'abawala baffe ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda. Kibadde kisa kya Mukama, kibadde mukono gwa Mukama, kibadde bulungi bwa Mukama, abadde Katonda. Gwe maama ali eyo naawe taata ali eyo, abaana bo bagenda kusoma ate nga mitwe si mikira kubanga kirayogera alisomesa abaana baffe n'abawa emirembe emingi. Ne mu byonna neebaza Katonda, bane neebaza Katonda. Nze amazina nagatandise dda simanyi naye neebaza Mukama atunuulira omutima nti neebaza omwoyo wa Mukama nkwebaza Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nkwebaza. Ate Pastor Buyungo webale naawe kuweerera abaana. Hey! Hey! Oh! Namugambye ku makya weebale n'enfukamira ne mugamba weebale okoze kyamaanyi
ne bannange Katonda ansanyusiza nga bwansanyusiza agenda kukusanyusa naawe mu byonna neebaza Mukama olwa Isaac Sembatya neebaza Mukama ku lwa Joshua Muhumuza olwa Agrets teyafunye neebaza Mukama kubanga noono naye ali mu kusoma ali mu university ajja ate neebaza Mukama ku lwono nze siina bigambo wabula kuzaala kujagaana ye neebaza Mukama mu byonna tuweereza Katonda ekyo kyekikyasinze Mukama mbaagala nnyo sijja beerabira mbaagala nnyo abaweereza mwenna mwebale kutwagala mwebale online church byonna okubeera abeesigwa ne mutulindirira ne mugumiikiriza nammwe mwonna bwe tutakoze bulungi mutusonyiwe omwaka 13 tugenda kusukkawo mu linnya erya Yesu Mukama abongere omukisa ogw'amaanyi akayimba tokayimbye akayimba tokayimbye kati wano ojja okusanga omuntu nga nkuwadde video wezi naye ng'oziraba bulabi n'onyumirwa mazina n'onyumirwa n'olekaawo n'ogamba nti omukazi alina vibe omukyala azina bulungi omukyala ayogera bulungi naye nga toyina kyoyizeemu oyina kyoyiga ku mukyalo ono video zino ezisinga zemba wankadde by the way zonna nkadde tetunalaba ku bulamu bwe after giving birth bino ebintu byonna byonna byenkuwa bibyaliwo before nga tannazaala omukyalo ono yalina omutima omulungi kiki kyogenda ogamba ensi ekiremesa Katonda okublessinga omukyalo ono gwe n'oyisa obi abaana babbaawo olw'okuba nga gwe tonnazaala naye ng'abantu abayisa bubi and you think everything is okay and you think God is not watching. Mukwano zeze ensobi zetukola ezitukuba ebisiraani ezitukotogera ezituteeka ku bikolimu n'ebirala bye tuba tetuyina naye ngaffe ebikolwa byaffe bye bireeta ebikolimu okitegeera. This woman was genuinely happy with these kids. She was deeply happy for them. Bambi nga buli mailo abakyala abasinga temwagala n'abaana b'abasajja kusoma nga gwe olaba ng'omusajja asomesezza omwana we you feel bad at least okiremesa okikube naye nga toyagadde naye ndowooza mulaba Katonda aba naye atusaasire Katonda atusaasire nga nange mweneetadde kuba nange sili perfect n'akamu. I am not perfect. Naye tusaba Katonda atusaasire atuwe ekisa twerongose because ebintu nga bino bijja tujja kunyumirwa naye nga tuyiga. Katonda yamuwadde baana 3 mulundi gumu ffe tulina baana 3 nzaalo 3 baana 4 nzaalo 4 enewe si kibi kuba waliwo n'ababanoonya tusaba Mukama Katonda ate abanukule naye nga mu ebikolwa byammwe nabyo bimataringa ebikolwa byammwe bimataringa era nze mukkirize mbasiibulire ne wano eno mukkirize mbasiibulire wano mbagalize Sande ennungi mbagalize byonna wiiki ejja ennungi nga Katonda ye mubeezi waffe abakuumira omulungi atakumira mpera video zino nyumirwanga naye nga bw'oyiga tuli mu kirasi tubeera mu kirasi abakuumi Mukama Katonda ow'ekisa bye bye.